Kati eno message njagala mu sharing a video eno. Share the video. Sharing a video yonna ku streams ezenjawulo. Eno message egenda wa Sheebah kalungi. First and foremost, ngenda kusooka ku condemning whatever happened. I condemn whatever happened to you. It is disgusting. Omukazi yenna alina okuba nga aweebwa ekitiibwa. Omukazi yenna alina okuba nga forcing her into any harassment, sexual harassment, or any kind of harassment by anybody, be it a man or a fellow woman. Echakutuseko, I want to say I'm sorry to you. I'm very sorry. Hopefully you're strong enough. You're going to go through this. Era chibinyo nchivumira sekuvumira yenna naye bineno njikueleza Sheebah kalungi okugamba nti amaanyi ge wakozesezza okuvaayo n'ota video ng'okondeming ekyakutuuseeko oba ng'ovumirira ekyakutuuseeko senga ge wakozesa ge gamu ge wakozesa ku mukyala wa Nuupu gwe barepinga mukazi munno ne bamwocha pass n'avaayo n'alaga obwerere bwe ku mikutu gya TV ne mu bifaananyi ne kuki n'ovaayo n'okivumirira n'abakyala bonna abali Uganda kino ekintu kibakwatako nnyo mu abasirise bwawo osirika ng'ebintu ebituuka ku bakazi banno obanga nawe okkiriziganya neki ne actions z'abantu be bakola. This has got to do nothing with politics. It has got to do with morals, empisa, humanity, respect, human values. Kalo kyakutuuseeko naawe, kyakutuuseeko n'olyoka ovaayo n'okyogerako. Lwaki olinda kimala okutuuka ku lugiro oba ku mulyango gwo olyoka okyogereko naye ng'obadde osirise ebbanga lyonna nga bavuma abano security organs abasirikale abo aba regime bani aba baliko whoever is in power. I don't give a shit. I don't give a fuck about that. Nga bakwata abakyala engeri eri inappropriate, engeri eri disrespectful, barepinga abakazi bavuna omukazi n'agamba bamurepinze. Ninga tembivumirira kubanga mwe bayimbi mwina influence. Oshegera mwina influence. Senga ge maanyi ge wakozesezza. Oba ge wakozesa. Okuvayo condemning ebintu byonna ebitukola ebituka ku bakyala mu Uganda. Probably Uganda would have been a bit changed right now. It would have been a better Uganda in terms of ku bakyala. Naye musirika ne temubifaako kimala kutuukako. Nolo kuva no chikondeming. Lwaki olinda kimale kutuukako. So no message egenda wa Sheebah kalungi. Kyakuwadde kaswa kyakuwadde ekyokuyiga. Temusirikanga ebintu bituuka ku bakyala bannammwe. Bakwata abaana abawala. Abaana abawala bafiire Dubai mu biyumba. Naye temubyogerako. Mwe ng'abakyala. Temuvayo kuvayo na ddoboozi lya wamu kulwanyisa bintu ebyo. So in the message agenda wa Sheebah kalungi, but I end by saying I condemning ebyakutuuseeko bya kisiru eyakikoze yenna talina magezi musiru taddangamu kikola ate yeetaaga okutwalibwa mu court of law. Naye kirala tewali sirikidde mannya ge. Lwaki osirikira amannya ge? Gajeeyo gateeke waawo ogakube ku meeza. Then the courts of law can anyway Uganda terina mateeka, courts of law terina mateeka. Kwa na budde wagambye simanya abe SFC be badde bamugaadinga. Can you imagine? Ayino ogamba the sente salis tutte wali zibalekedde for your values. Kadboba ategedde nti sente zikumalamu zakumazeemu. Gwe yogedde mu video na quote nze byayogedde. I quoted you. Tina sente nali zibalekedde na bichi. No, you wouldn't have taken the money. You wouldn't have gone for the shit. Wali genze ku stage nga kimaze okutuukako. Lwaki wagenzeeyo? Kiba kiraga ki?
Anyway, ebyakutuusako byonna, I'm sorry. Kibi nnyo, nkivumira sekuvumira yonna. Hope you go through it. Waitaga psychiatrist oba counselor, now you'll be fine. Checho. Yeah, mbatadde.